awe ali wamoti omubalanguzi oyazenga kutabangula amoti muzanyi omukyalo yamaze emyaka 33 ngazanya emyaka 29 yajimala mu Kayimbira emyaka 4 najimala mu Pigeons ebintu bizibu Pigeons bawanjibwa omugavendugwa biyenda mumanyi nakachwakula bulungi otandika ogambe abaze myaka 3 mumeka mukatemba 3 mukatemba 3 yamutandika wa myaka emeka ojaja chimu kuyomubuza kasaduka mukayimbira nawo twagala kubala birungi sibiri kubaga nakachono ya joininga Kayimbira mu 1996 March kati nakachono mwino mmwe kwataka ababulire okukula obulungi okolotya bakozesaki keko abeddeko ebulaya n'abitegeera banaye bakayimbira mwebalenye ebimu ku byamuweeseza awaadi eyo emyaka mtone mabega abadi yafuka director nga yawandiika ye producer era ngazanye nyimu ku mizanyo gye yakawandike gyamweseze gya awaadi ate ba radio presenters abasooka bu radio Simba mukyala Neighbor kati gawulira mukyala Neighbor yoyo gwe tugamba kati katuzanye emboozi eyo tusooke tugire kuba maama ndaba nembeera obudde si bulungi nnyo kituufu ekyo abakwebaza olw'omulimu so well done Charles James Nkoge Kibuka Robert Nsubuga Kageme ne Bob Fred Mpima thanking fellow director Jean Nakachwa Matovu oli product yaffe nga tukulaba okola with the commitment, the passion and the love which we put inside you. But you know the writing skills we are given by Almighty God. Nebi nebirala tulaba nti training olina kiwafunamu era kikozesa. How to pray to get as many more Nakachwas as possible so that this field, you know, art fatubeza batukolidde birungi takoma kufe agenda maaso ate neera mukama kwenye mukisa haleluya tumuchala neighbor to who I am today. I admired Mr. Senkuge's writing, and the best production of mine was Omnala, the twists and everything. Ndiwulira Chigenya Akakomo Agali Amakula and many more. Bagamba nze I acted in most of them. Wadena ninzira mbuzi ebifo nga bazanya ddaba abalala ninzira mubuzo okuzanya nga aba original tebalimu muzanyo gwensinga okujjukira nga njagala nnyo wadde nga sinakwata layini yali munyenyemye empewo bampe ekifo nga naye layini sizimanyi nga ntuuka nga njogera zisembayo okusu. Today here I am. Mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kukkiriza kumanya nti neno katumwe chance so maybe she can. Uncle Bob yankubirako lumu na nebaza and I was like wow tiwebale jini mwebale Uncle Geme, thank you so much. What a day. I'm humbled to have Bakayimbira with me. They have made who I am. Thank you, Bakayimbira. Ebyo nanga biri awo. President mu myaka 25. Kitofu. Nebaza nnyo omukulu ono. Nayagala no musinkana bulijjo bamita Yasin Katwere owa Success Motors abamu ku ba sponsor abatedde ssente abamu ku batedde ssente mukolo gwa President w'olugambo myaka 25 ku Papa Sport wa Misa Kisema Kulema Kindye nga 10 July. Kati Katwero musajja emboozi ye bwe yadde ngendayo nga ayambako ku mukolo genda maaso yanyumiriza ebintu neewuunya okusoka kwa byonna naye yakkiriza omukolo gino okugenda obulungi mu ngeri yonna nga Vision Group yeguli wakati kituufu ekyo enamba yeeyo bw'oba olina by'obuuza ku mukolo 070 634 143 Katwero ono nno namulabako edda ate nno bulungi
be bantu abeerandiza obulungi kati yo mukama wange yayamba award nga maze emyaka wano nali mpezezza emyaka 2 mu mawulire mukama waffe nnyo akwebaza emirimu gyo Doni Wanyama Sebo nkwebaza emyaka 25 24 ngikoleddeko bukedde ogumu gwokka nagukolera ku radio sa Maria oyo mama Fina ku pate gye yankolera ey'emyaka babula yanjocha yamukocha wakuboya Luseke yanubulira sikuba Luseke yanjocha yakocha na dola ebimuli bye bagamba owo omuntu mulinga so wenda kusiga obyogera sakoleke nga Amafina yakocheza dda sikatojje nasirira kati omukolo kasoka tugambe ebyomuko balance okyamulina obadde kala kunta Josephat Seguya mukwano gwange ekimu namusinkana nga nakoma wano ngava mu America era yomu ku bantu bennasooka okuguza emmotoka naye omuntu buli lwokola omulimu gono ogwagala nnyo kati mu Uganda yonna bw'oyogera ku olugambo ekijja mu bwongo bw'Abannayuganda awulidde statement eyo olugambo tumanya atya tumanyi Seguya olugambo nze newaka ewange abaana bamanyi nti olugambo yani ye Seguya omukyala wange ayagala nnyo nera mulabye ne weruze mu office wano engeri gye babanirizzaamu buli omu agamba olugambo n'akola ki naye ekyo omuntu okukituukako weetaaga nga omulimu gw'okola okola ki ogwagala n'okola olugambo okutuuka werufuuka naki n'erinnya nti n'oyambala olugambo era olinagamba olugambo wabula nti kitakuswaza kuga nti abantu bagambye olugambo n'obeera happy about it nga nze wano n'abantu abamanyi amannya gange batono abantu bamanyi ga Success era Mary twali nawe wano naye kompyuta Mr. Success era abasinga obungi balinga ki so mwami Seguya nsaba okuyozaayoza ku kivulu kyo kyogenda okukola okukuza emyaka 25 era ffe nga Success Motors tusazeewo tugenda kuwagira mu mbeera yonna tugenda kubaawo tugenda kuwagira financially ate nsaba buna Uganda ayina obusobozi omusajja ono akoledde nnyo eggwanga lino atutuusizzaako amawulire not limited to him but for him nga bwavuddeyo n'atutuukirira ffe nga Success Motors twebaddeyo tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga we make your function a success nga Success Motors bwekiri ebyama ebinfudde ow'amaanyi oba ebifudde Success Motors eggwanga kyemulaba kyonna ekisookera ddala ndi musajja muyivu nasoma era ndi chemical engineer by profession nga nyina masters degree yange nagisomera Chambogo University ate masters degree nengisomera Houston University mu Texas mu America nzaalibwa Bwaya ekasanjaawo abasinga obungi twali nammwe ne mugenda ne mulabayo ne musanyukirako nga tuyingira ennyumba ya maama n'okusanyuka nga tukweza emyaka 8 nga Success Motors omwaka ogwaggwa ennaku z'omwezi 8 Desemba era mbakulisaayo mukulikireyo ddala maama wange ye mukyala Nantale Edith omulungi era mwagala nnyo kitange ye yawumula kitaffe yatuzaala abaana 32 mu maama tuli abaana 7 era nga ffenna tuli balamu mwana wakumeka mu baana ba maama ndi mwana wa 4 siri wansuusuuba abaana bana ennaku zino baana bangi botunulira byetwetaaga okufuula omwana okumutuusa gy'ateekeddwa okubeera nga bw'otunulira amasomero ennaku zino ensimbi zetwetaaga mu school fees nyingi nyina abaana bana naye bali mu international school omwana on average tamu asomera obukadde 20 kati abaana bana bwe mbeera nsasula obukadde 8 mu school fees buli tamu olaba nga baba bangi namala okusoma nafuna omukisa nenkola mu kampuni y'amafuta eyitibwa Slambaje nali mu America era eyo gye nava nenkola ne mu nsi endala nyingi nnyo around the world at least continent zonna 6 nafuna omukisa nenzituukamu naddala mu nsi ezo omuli okusima amafuta naye bwe namaliriza nalina ekiruubirirwa nti mu mirimu gye nali nkola nali noonyaayo capital
okusobola okubeera nga at some point in time nsobola okutandikawo business eyo ekigendererwa ekisookera ddala okukola ensimbi naye ekyokubiri okucreating emirimu. So kino kyangu nnyo ng'obadde oli muyivu n'ofuna neyo exposure ate mu buyivu gy'oteekeddwa okujja capital agenda okukola ki agenda okukola bino. Sentanda gye nsibirira bannayuganda tutandikewo businesses. Business y'obusuubuzi bw'emmotoka Success Motors yenfudde kyendinze ng'omuntu. I started the business but today Success Motors bw'ogitunuulira wandyagala okulowooza nti nene nnyo okusinga ki okusinga omutandisi waayo. Kukola business wano obusuubuzi bw'emmotoka ekimu ku kyama ekinfudde Success Motors kyeri kwe kubeera n'amazima ate okukola omulimu nga ngwagala nnyo n'okwagala omulimu guno n'enkusiga mu bakozi ba kampani. Ekyokubiri okuzimba tiimu. Success Motors at the moment nzimbye tiimu eweereza ddala abantu nga 10 tukola wamu nga famire tukola wamu abakozi mbaagala twana extend nti nyingira nemu ebyo ebizibu ebiyinza okulabika nga ebiri private ebibakwatako mbisolovingire eyo so that bafuna amaanyi agakola ki agajja ne babeera nga baweereza mu kampani bulungi. Tukwebaza nnyo omukulu omukuba atadde sente mu kivulu kyange ekya baddina yange eya Papa Sport ina kusoma ezikumi myaka 25 mawulire simu yangu abalaba kupeko oyo simu yangu era n'abalala mbebaza nnyo babafiina n'abatannaba mwenna kakati bwe tuva mu kuwummulako tugendako wa General Zamba owaffe aline Musa Semwanga kikankane kiki ekiba kikankana oluyimbo namala n'agenda mu America nga kikankana ndoza mwakankanye ebiseera ebyo tukankanye ekinze nyina honches omuntu atalina kabira ayina honches anedda owena baola oyina kale akanyina fetina kitukeetaaza nnyo bagamba obulungi bw'omusajja buli mu nsawo yero akuba bujjayo gya katambala kati abiba bizibu ajjajjajja ate kati obulungi bwasimanyi bwawe buli era siri mulungi nina neddibu nagambye bawuli bwagula nduma abantu katuwummule wamu kunyumyako ne musajja mukulu GNL Zamba Ernest Nsimbi Zamba muganda wange abasinga ngenda kweyogerako nganze okutandika okugoberera hip hop we Uganda yali GNL Zamba ebiseera bya koyi ebiseera bya story ya Luka ebiseera bya soda jinjalero yayimba ne Unique ebiseera ebyo na Mr Right akalimu ebiseera ebyo nanga obimanyi yono omwami ensonga lwaki abasinga abavubuka bali myaka jange bagoberera hip hop right now tabaddewo mu ggwanga afuluma n'akomawo. He's a father to a beautiful son. Muganda wange is married to a beautiful lady. So ajja tunyumyemukko naye tulabe bigenda kutambula butya. Ladies and gentlemen, introducing Ernest Nsimbi Zamba. Ndo bulungi sebo. Bigenda bitya. Always fresh. Always fresh. Buladde bwa kika kyaffe. Onongezezaako nnyo okubeera shabe naye era olabye. Buli kumakya ngezaako ne ngamba bannange olwaliyo kambeere naye era olabye ogambye ndi fresh. Buladde. Thank you so much. Ogamba otya General Zamba? Ndi bulungi muganda ng'ogamba otya. Twamitinga oba after COVID oba towards COVID? COVID oyo yalimu ebirungi n'ebibi. Yatwala abantu baffe bangi nnyo naye ate oba n'abantu barealizing ebintu ebiri important mu bulamu abasawo baffe nti mwekyanga kyange ne munywe omwenge naye nga naasi yagambye okiseegera ne connections ez'abantu okumiitinga ne baddamu omukwano gwa ddala. Nanja tutandike for starters tutandike ne gundi n'empita zino zirabaje buli wobeera waliwo ankansime n'enzira balenga yes. No waliwo gundi US Embassy gyategeka gye mwali connected yes. Is this standing for what?
just personality y'omuntu nti nze njagala nnyo bling empeta naye kati empeta zineno so balaba film ya Avengers mulimu omusajja gwe bayita Thanos ayina infinity stones kati nange zino ze infinity stones zange tiwalaba empologoma lanyuzi buli ku macha nti nteeka okubeera empologoma mweno area ka musajja kagiraba empologoma ntyoteka okuwuluguma bw'obeera ng'oli mpologoma right then gold reminds you that music gwokola kati ze music gwenkola ali golden nti ali timeless so buli wantu ya kupeta eyo nga ninache ngendo okola kinjukiza nti byokola tokola omanyi buno obusaanikira emmere y'okumikolo butin for you ntokola tin for you tukola golden something which is going to last then they bring nti we are ghetto fabulous twava mu kawempe tuteka okuremindinga wagye twava tuteka okushininga tufe mu nyenyeze eggwanga then empeta yerina history yayo eno empeta najugula mu Dubai place bagita old souk shekeza just akatale those are old market ne musajja anyumiza story yayo nti empeta yali ku mikono gy'aba chief eyo mu Afghanistan gwe bagikolera netambula negende Mongolia neve Mongolia nedda eno mu Inca mu South America neva mu South America nedoke endinga ku mukono gw'omusajja ava mu East Africa omuganda one of the last ways gwe bayita GNL Zamba kati mulimu abalowooza nti otulimba okimanyi kati olaba the storyteller semwange kati the story entuufu otolaba empete neyambulako kolumu nali kifo kyakita dali either Mombasa Diani oba Watamu peta nebula yabulira mu ocean abaana ne mbagamba mu diving empeta yange enjeetaaga naye otukedde gye But you know what's funny? That's a true story. Mpete nebula okumala omwaka mulamba. Yene ngamba bana ku beach ne balekere namba yange. Nti empote no buli agifuna ngenda mu reward. Ene mpete bamala ne bagiteeka kuki? Kunyonyi. Omuwala n'abuuka nayo. Omuwala she's one of our former managers. N'abuuka nayo n'agindeetera. Reunion yaliwo ne tukola akabaga. Akempeta. Empete ekomyewo ewa kabaka waayo. Wakero funa sente. Because it means something. It has a story. Now you need to be precious to you your garment katuwane no ekintu kyange kineno nkyagala nnyo abantu abamu eberambwa abantu abamu n'agamba nti ono mukazi wange zetufiirako naye abantu bulala n'agamba nti it could be anything and it means it is so valuable to someone kati nze najjo nabadde long weekend eno gye twali tulina nakyaliddeko jjajja wange kubanga homecoming okujja no talabachi bajjajjabo so I took this long weekend ninga nembabuuzaako ne jjajja yandaze ekyalaani kati bamenyawo ennyumba y'enkadde ne bamu renovating ennyumba empya naye ababadde ba renovating bayonoonye ekyalaani kye ekyalaani ekyagamba kwe yasomeseza bataata baffe bajjajja bagundi basenga kwegamba like ng'atunga butunzi ngoye n'ekyalaani kye kyamulumye nannyumiza story ye n'enkikuba ebifaananyi naye nga mu house yonna bamutereddemu zi TV bamutereddemu awo okusula bamutereddewo naye ng'awulira ekyalaani kyekyo kimujje mu jansanvu paka kati bali bano abaana bakitaddeko block bakitaddeko biki ne mugamba kati omanyi jjajja kyalina ntugera kyo renovatings so GNL Zamba he's a storyteller obudde buyinza okuggwayo nga sinabuuza na kibuuzo na kimu omusajja wa kiboozi nnyo kati ndowooza kantandike ngenda tandika ne post yo gye wakoze ekiro ng'ogamba nti you're looking for a hype man or a hype woman. Yes. Yesawa ago olya is it the right time okubeera n'omuntu akujubisa wano ng'oyimba? Mbeeranga naye buli ssaawa era yakasinga eyasooka yali unique omamujjukira nakula esoda jinjale unique n'avaawo ne waddawo Tommy Race omulimu ogwo naye n'agutambuza bulungi nnyo kati ffe barapa obeerawo ne side kick wo waneeno nga bwe tubeera mu kya hype tukuba kisaawe basaba amazzi okitegeera so Tamiris namukubiddeko akasimu nangamba bra I'm still going to be out of the country naye njagala nkunoonyezeeyo abo nemugamba kibeera better opportunity eno tugiwa bafans ba GNL buli omuntu abeera ali eyo nga agamba nange njagalako time okuperforminga ne GNL let's look for somebody amanyi lyrics ayina performance anoonye omukisa gwe naye instead of just saying leta buleesi gundi wali eri someone might be out there nga naye anoonya mukisa gwe kati tewaliwo terms and conditions okubeera nga lyrics zonna ozimanyi ng'olina performance fe babuntu osibeera forever fresh ote okubeera nga weerabirira ne bw'obeera nga ssente tozirina naye nga at least oli presentable n'empisa basically empisa fe tetulina magaali tuli bantu enemy waffe ali ogwo
bwavu fe tulwanyisa bwavu enemy wa fast basirikale kulwanisa yala yes so ebe byokka ekyo kiwedde twagala lukira njogere ku recently olinyo you're commenting much about religious issues. We're commenting ku Uganda Matters. Recently in a post you wakoze oba ku is it Jesus Christ? Jesus hip hop. Yes. Podcast najirabye ndoza yesterday mwagikoze yesterday ne Collins na mulabyemu. Kiki edini ngoji yingide nnyo. Katatenze ndi mukatoliki. Mbanzala ndi mukatoliki. Okitegera. Never I was raised Catholic. Era jjajja wange namutute na asaba ne tusaba. Naye waliwo nze role yange mu Africa oba mu Uganda. I believe bandeka okubulira stories abantu obuterabira waje bava. Nti edini ino tujagala ne Katonda tumwagala naye ate waliwo ebintu ebimu nga byajja kutuugulaza kutujja ku kyaffe nti batwetera Bible ne batwetera ettaka ne batwetera okusinza ne ate ettaka lyaffe ne balitwala ne basigala nga kabaka waffe bamunafuyiza. So ebyo ebintu nze mbenjagala okutangazaamu abantu nti well Katonda waffe tumwagala ne batunafuya kati business za musimu abazirimu ettaka siryammwe ebintu bwe bito bibeera byetaga okugula abantu amaaso kati nekyo ekyo gamba nti yes wali hip hop kati fa bategeera nnyo musical no wa hip hop tumanyi kino hip hop is love nti Jesus yali preachinga love nakola tour nakuba Galilaya nagenda e Misiri nabakuba tour natuke Jerusalem ne gaali ye y'abantu 12 nga ba Petero bonna bali omu besaze air tangira ba Yohana baninga babulira ekintu kiki cha love era ne love eno bobulira hip hop ono abasinga bakitwala bintu hip hop wa beef yo hip hop abuze hip hop omutufu wa love kweyimusa na kulaga nti no your brothers kati for Jesus tumulaba mu hip hop ati kati kankubuze ekibuze kirala mu Bible bwe bali Jesus awandika verses zenga ababulira yazibuliranga atya mwali mu parables na verse kati genre chendale kupa verse go with them. Speaking about hip hop still, Chance the Rapper, he's an American rapper. Tuinayo Kanye West, tuinayo P Diddy na abalala. Yes. Sali kadidi. Chance. Wade tugenda tani. Ku oils. Nedda. Mvako virako ddala. Okay, my question is, tulabyenga aba rappers abamu abali celebrated mu America, they normally come out besides obyogerako mu nnyimba, ne bavayo ne bakola political statements okulwanirira abantu baabwe. Mu bintu ebiba bitatambula bulungi mu ggwanga ova Kawempe olowooza abe Kawempe tebalanga obasuuliridde obutogera ku bitambula mu ggwanga ebibaluma nze mpozi nga temuwuliza music wange nenze bw'obanga owuliza music wange from the beginning to the end messages mweziri go choosing n'ogamba nti no messages ezo tuyagala kola ki tuyagala ziwuliriza and sometimes waliwo ebintu nga we expect people to read between the lines. You read between the lines no funa nawe story. And when it comes to people, abantu bafechira bika one word to a wise man is enough. Kati nze believing anti mu buli region esawa zino waliyo omuntu ababulidde message entuufu. Nti mu buli region kati gwegala bakubulira emirundi emeka. That's my question. Balinze gwesebo. Balinze nze kwata bukwasa album yange. Quarter spear, quarter speaking vernacular, quarter Uganda yaffe. Ebintu, my philosophy of how Africans are going to overcome. Tell mu just kulwanyisa nti kintu kimu. My role nganze Katonda Jeyampa is to explain concept as a complex, then is simplifying. When kugamba nti black is power, black is love. Bera njagala ogulumize obudugavu bwo. Okitegera. Olage muno okwagala. Nti my vision erimu the same vein. We are all soldiers of Cheka. Fena tuli balwanyi tulwanyisa battle tuli kuemwe ne tulina different fronts nti waliwo abalwanira ekyazanga waliwo abalwanira mu South America waliwo abalwanira wa. So my vision is not only for Uganda. My vision is that buli wala ba Marcus Garvey's vision nti Africa yonna eteekwa okwegatta. Nze mission yange tetandikira Uganda tekukoma Uganda yokka nti everywhere. Waliwo abakikwasaganya already the music nange namubalekera neni nebweru eyo yonna era busanga Chance the Rapper boogera Joseph Deutsche nga ayogera ku
Trump byabakola. All those are struggles of a black man. But black people, temugenda kuvaayo pakanga South America abaddugavu bali mu South America begase n'abaddugavu bali mu Africa. Pakanga abaddugavu bali mu Europe begase n'abaddugavu bali mu buli bwolaba omuddugavu. Omuddugavu liwali asafaringa. Naye obuzibu mulowooza nti they are all different sufferings. Instead of recognizing that ababonyabonya alyogu poverty. Bwavu. As long as we get a black economy, nti Semwanga yakoze ekintu ngenda kugula wa Semwanga wa $200. Kale ebyoli bisinga n'ebya Semwanga ngenda kugula wa Semwanga. As long as we can do that, abana baffe tujja basomera funa amasomero, tujja funa ejjenga lirwanirira baddugavu. Ne kati waneeno tutekako president nga wa democracy. Abazungu bajja n'omugamba tojja kubeerawo bobanga tukoze ffe petwagala mu nsi yo. Musajja tunalina trying okwe protecting, and before you know it akoza ate abantu betwakolechi bye batayagala. But all of that stems from that you're still being dictated to. You're still being colonized. There's still an imperial hand. Mujja mutalaba mulabira waneno ku surface. Now if you look at the root cause of all of this is poverty. Okay. And that Africans have failed to have self-determination. Abasajja ba Mugabe bakibabulidde, Bagadafi bakibagamba, Marcus Garvey yachogedde, Bob Marley yachogera, yensonga yemu ba Martin Luther bonna bakibabu, Malcolm X okusinga. Martin Luther yali munyo mu non-confrontation. But there is also where you respect yourself as an African, no gamba. This is where these are the problems in Ziraba, but the root cause of the vicious cycle etandikira wano wenteko kutandikira. So my roles are wentandikira. Yes. Nga tumaliriza tetuyinza kuvaano nga tetwogedde ku fatherhood. Yes. Your father oli husband atuukiridde embeera eyo kuyise. Ate kati nno ndi taata mu bantu bangi nnyo kubanga ne mu hip hop ngenzo komawo ng'obwana bugamba taata zama bunkuta amagulu mugamba bannange muleke bakola akazogero singa nengo obwana bungi badde bumisinga taata waabwo ne kati taata akomyewo. But seriousness, I also have my son who is like nze nali manyi nti no ndi musajja mulabika bulungi naye mwana ono. I think they should start setting limit to level of cuteness. Like he's too cute. The cuteness is too much, please. Like, yeah, he's like a very, very intelligent boy. Like, yeah. I'm loving it. Okay. Kayogambe tuddeyo. Okay, tweyanziza ajieneo tukyamuyina tugenda kuddamu twogere ku bintu bingi nnyo, but for now we are calling it a day. Ibra, thank you so much. Muwanga, thank you so much. Tike ne team yonna eyekyenja fino ogamba otya kulikayo mu kuzikirako Saimo Seguya ayina ekivulu baganda ange mujje ayina ekivulu ategese mujje tubeerewo tweyagale atongoza n'ekitabo ku ba celebrities, but for now mbagaliza olunaku olulungi sibe bulungi mwelaba. So when you know that I was saying no sirika vote no gaba kyogera bwagambye July. Abasalebu basiza okweraliikirira ku ekyo ekitabo byama byabwe buli omu ali yatidde akankana tobaabya. Owaabya. Bakwate empola. Anyway, ekitabo ekyo bitabo tebikubika byetaaga ssente nnyingi mukamba buulire. Era bw'olabanga amawulire gano nga okutte bukedde siringi 10 manya nti bukedde kuwadde kinene. Okuba ekintu nekifuluma mu kyapa sente nyingi nange ekitabo kye nawandiise na soso kiraba bibye nawandika dissertation Makerere University nga nvaayo tugenda siringi kakaaga ne bakitype settinga mutwalo gumu ne bakira wadde kale sente zaali nyingi mu budde buli naye nnyaba ebitabo nabawadde ekitibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yafulumya ekitabo ku myaka 12 gyamaze kuba Katikkiro nga kinene bwekiti naye njala okutegeeza ekitabo kiri nga kirungi nnyo kakino okuba bakiteeka mu sente nyingi era yali anyonyola Kabaka nga bikota Kabaka nakyo mukijjumbire nnyo kubanga abawandiise ebitabo bawebitiibwa bitabo tebiwandiike kyasimula bugolo emboozi eza boda sizezi naye tubajjukiza ennaku z'omwezi nga 27 mpaka ennaku z'omwezi nga 29 tunda bride and groom egenda kubeerawo ku Lugogo Uma Showgrounds bamikwano mukwate obudde okuyingira mutwalo gumu ennaku 3 Friday Saturday and Sunday gwa mwoleso gwa byambaga byambaga oyolesa
kwambala mu mbaga batimbi n'ebirala bwebyo kati nawe afuubira okuwasa okufumbirwa n'ojja n'olaba tukole tutya n'ofunira osebo bakeeki abakiina abalala asuubira okunoba gwe bambi jangu osanyuke busanyuse kuba liyo abayimbi wabala kutugoberera naye bannange oli otyo sibuuza bibuuzo bibundira oli kubukira tv omuntu wa bulijjo MC Maswa kuyenze wa Derek yali eri ku kamera ne Saka ekibanga kitambula bulungi wali wow Derek amukwano go era mukwano go Derek mukwano go obulamu sibu manya kuitana amanya Ntege John mwami Ntege oli otya ndi bulungi webale kukola nkola nnyo nkola webale kukola nkola kakati mwami Ntege esebo webale kwasaganya nkwasaganya omukyala jalieka omukyala nakamala n'okugenda ewaabwe wiiki ewedde bagamba nno ntemwagala kwanjula bakyala obadde ki nno eri gye basaba ebintu bingi nnyo obwo bwe nasooka ogonzaamu kyalibadde kitya omuntu balisaba ebintu nga ki abantu abavubuka bakomplaininga gye tujja abakyala basaba ebintu bingi ogamba kyalibadde kitya okutwaliza ewamu tebalina bye basaba gwe weesalira kuba kati ennaku zino tuteekamu n'amasappe tujanjawaza tutwala ne be bataatutuma olofaki kusoosowaza eva mukyala kuba yakufumbira ettooke akagoye n'akagolo kozi byotwala omukyalo be babikusalira bagwe byesalira basobola okukusalira ebintu ebitonotono naawe ne weeyongerezaako by'oba oyagadde mwongeramu amasappe ffe twongeramu n'okujanjawaza kuba kati oyinza okuva ku bye bakusaba gwe n'olanduka nga bitya kati oyinza okugamba bakadde bange bano tebalina kapipa k'amazzi kankateekemu baagala ente tebalina tuta nongeramu ente ennamba n'obateekamu ente ennamba mwe mutulemesezza kati mwe mulemesezza abantu bye nkugamba kuba kati ye taata ayinza okugamba baana bange mugende mukole mulijja gwe ne weeyiiya by'oyagala n'otwala tata nnamba yeesebo kati olaba kati okukyala obukyazi twakwongeramu lwe twagendanga bugenzi n'obagamba taata nti nzijako eyo n'olaba senga n'otwalayo akabaluwa ke kasenga n'ogenda ne bakulaba ne bakusalira naye kati gw'ogenda tebakusalidde n'oyiwaawo bintu ne bakusalira ate n'oyongerako kwegamba twakyongeramu awo esebo olowooza mu bufumbo ani atandikawo embeera y'okukyala ewaka embeera y'okukyala ewaka omukyala ono yakusikiriza okukyala ewaka omukyala agenda n'abeera awo bambi n'agamba daddi nti wangi abeeka bakwetaaga okulabako kyalibadde kirungi n'ogenda omukyala onamuzaalamu obanga omaze omuzaalamu bano ebinyuma nga oluusi omukyala omaze omuzaalamu abakyala abamu bayaaye neyanze oli ku Bugenda TV ntumirako omukyala wange Anet Mbawadde musabire akayimba ak'omukwano akayimba njagala I love you siyimba mutugende I will love you hehehe so I do saba tugende Saka akulaba soko kaleke naawe keeko sapolizeeko damugumu I will love you hehehe so ekyenkya kikutuusiddwa